Imagine abade bakummanja olina olunaku lwota akola. Ye twali yali Friday twakola ne senga nakwogera senga Jojo nanjogera bo mwaba mukuba ina grain mirrors aina grain mirrors amanyi kati fetuine aina kawozike yanyumiza akowa boda bam waligwe bali batayirira aga muze simasi ya musajja atali butayirira ngani agamba senga Jojo amna byanye anti abatayirira baba batya abana batali batayirire baba batya atuuka kati jukira buli watuuka nayingira bwati nga mutaka yejjako kabuuti kati kabuuti etuuka nekola ekipira wekiri ekyasaako kalagala okuya anti awo yatandikira n'atuwa example yo aliga naye Musumba Junior akuba muleeta wano naye wamukofiira nnyo alimba mama yandaba atya ekiseeza aliyanga agamba nti yakubisaamu obufaananyi eyo tuyitidde buyitizi era tujja ku Friday tuli naye mama buli omu alina okwagala kwe bw'osanga ayambadde tulina pulezidenti w'eggwanga atali mulonde naye nga yafuga ow'ekikoofiira kati mama naye yekyayagala ayagala kwambala kikoofiira kati naffe netusalawo twambale obukoofiira kati mama nsobiiki kati munezeranda sala nengamba waaye semukuta wange kamusigazi kati gwe basala Musumba Nyamutolo wamulabi Yayontekeyo Nyamukenzo yaze bwe nalabye Nyamutolo nendaba Nyamukenzo kati awo nemmanya nti waliwo olutalo oluwedde olutalo lwalijja Jasmine ne Kalo Nantongo lwaweddewo era tebakyayinako kati lutalo kuba buli omu yategedde omusajja tebakyamulinako kitundu waliwo olutalo waliwo olutalo mu masekati gaabwe ababiri era mu biseera bya konsati ya Lydia Jasmine twala ebigembe ebiyitingana okuva ewa Kalo ng'agamba atya awaayi nvaako nze nankubye eccupa ku mutwe gwatuwaka info Lydia Jasmine manyi musanga mu saluni wali kwa kashi olaba wanja n'eccupa nakuba ccupa ya whisky nvaako naye nga dde olutalo twalugadde Lydia Jasmine ne Kalo Nantongo watu mwenna omusajja temukyamuyina akana kayambadde omushanana kugambye kageze ne kambala bwe kati nze natuse nendabanga Lema yagwambadde Musumba towakana natuse cyane nanga Kenzo atamaze nabbayo Lema wani wamuza nandabanga Lema yayambadde gune yakagenzo oseka bwe kati nga sira badimpo nagezo kweta nennyonge nyindo nene nemmanya mimi onoja mutolo negwe kanyumide omukyana akana kagenze ne kanyuma bannaye kati mulimu ngamba kati Lema isawa zinali mu gulaba kuba byawadde live ku YouTube ninga kati Lema ndozo omutima uli gwa agamba naye nze kisajja nga kyanjija mu ekiwanga nga kyakyala okumayanga Kenzo omusajja mmekete abannamawulire abasinga bonna tekuli yategedde mukolo waje gwabadde tekuli yagutegeera nako alina ebifaananyi biringa bina ebitambula kati kireza yegasse mu bantu abamu bantu ki yegasse ku bebeku emmere yaabwe baagala gyeriira ennaku zino manyi bannamawulire basinga otambuza amawulire amafu ate kati amawulire gabadde gati amafu gwe oba okoze ekintu kyo nga kiriko n'obujulizi obweyogerera lwaki oba tobayita munayiba social media newuuma tebakuwowa tebakwanjula nga bagamba Lema bali kunamakula wabeera n'omusajja n'omuzalamu omwana tambagala tulabe fwe twali tusamana naye twamaze okitegeera Kenzo wali musajja wa politics wali olya mu lumene mu luzise teruliwa tasobola kubanga omukazi oyo yali akamufuna baadde baludde bali baludde dda wagenda nga wali wafuuka ani yali personal we kuva dda anti kati baali bafuuka babi kati yali alina abantu babiri ngeno bamuyita Kenzo Namakula kati ate eringa bwagenda bamuyita Kenzo Nyamutolo egwe omuntu ajja n'ebisima kati kikyo tegeeza yakajja bamuwoye
oli minister ono president nedda kati ate president bwa Kenzo tutubulaba munnyo makulu naye obwono kati ate bwe buyina amakulu oba minister lwakubeera naye amakulu gayamba wuwe kuba sente tagenda zikozesa tagenda kuwaffe tukutuyamba ziyamba ye ne family ye era agenda kulya yekusa. Oli president wa federation ono minister omanyi nalabako Nyamutolo lumunga awo obujulizi mukazi mulokole asabira ku church ya pastor aliye musajja alina ekiwala ata mu mutwe mukadde myaka 62 kati apuliridde yali asabira nawe obujulizi kabebaza Mukama amwadde ekyamagero lete mu nkubi omusajja ayinza okwogera ku kiwala naye najja n'akube yagamba atya bagamba nebaza Mukama Nyamutolo mbadde nsaba naye Mukama agezi nankulira ekyamagero nenfuuka minister naye Nyamutolo gwe kufuuka minister gwe kitinga netulaba abawalawala abafuuka ba minister kibaawo twalina yagamba nzeeyi ani yayita nzeeyi ogamba gundi Nantaba gamumanyi ogamba Nantaba ngambye yagamba muzeeyi nze manyi Nantaba yatera otijjisa nnyo muzeeyi naye kati takyamutijjisa nnyo manyi ne Nantaba akaddi yaggwako kati kikofya ebigambo bya Musumba tudde ku Nyamutolo era gwe tuliko Nyamutolo batuuka omukolo gubeerawo teri amanyi social media ewuuma Rema kati owulira otya omusajja wuyo bamukututteko nze kyemmanyi ate kati natuuse ekiseera n'endowooza oba Leema ono yali mutuufu Kenzo gwe walwa nnyo n'omwana w'abandi oyo Leema niti yamwanjula naye ono mu kaseera aniwola kaddo yagala kulumya bayaaye asanga oli yayina ebyali bimugaana okukola ki ani obutamwanjula ani Kenzo yali akyalemedde ossalawo ku Nyamutolo ne Rema kati ngagamba Nyanjula ono kati ono ng'ali wako already nga hit omukazi buli wabeere wako otuuka ekiseera n'omukoowa Kenzo yankubya akavulu kubanga serebu ku bakazi be yandibadde afuna ebweru eyo yandibadde afuna omukazi buli ebweru mu baki mu bazungu Kenzo tasaasa Kenzo oluzungu lwalina telusaba mukazi muzungu Kabozi bakasaba mu luzungu anti bali bazungu bamanyi luzungu kati ate Kenzo alina obuzibu n'oluzungu alinga nze naye nze lwakuba nsingako ku Kenzo ku luzungu nsobola osaba omukazi yenna olonze mukazi tandika anti kati jjukira osooka kwetegeka obonakwano muzungu olina kujjanga gentleman tandika yes hello hi how are you good sir how are you I'm fine yes are you sure yeah oh wow looking for beautiful looking beautiful yes thank you I was recommendation to friends miss Musumba tuveeyo kale tugere ku kirala Nyamutolo gwe tukyaliko naye nga ekituufu kiri nti Nyamutolo ye baakoze omukolo ne gunyuma nze nabadde ngula ku YouTube live kiki wasinze kiki weegombyeko ku omukolo gwakolebwa kye nasinze okwegombako nabadde nkaaba amaziga lwaki okaaba ndaba Kenzo yeeyagaliza kuba Kenzo singa Nyamutolo teyafuuka minisita tiyandi mwanjula Kenzo mugezi nnyo era nina mwagadde Kenzo olina kubeeramu NRM kyova yatera nnyo beera n'omusajja w'ekikoofiira musajja muyaaye nnyo kati yabaliddewo singa Nyamutolo teyafuuka minisita Kenzo tiyandi mwanjula baaliyo emabega eyo nkulayira mazima singa era gwe Nyamutolo beerawo ng'okimanyi wooviira ku bwa minisita bwe papa n'obufumbo tolina kati beera oli wawaka alinamu omwana ani gwalinamu saa zino gwe tumanyi
Kyogamba gwe yasookako omwana wa Nyamutolo ye mukulu mu baana ba Kenzo. Nedda sokoleke omwana wa Nyamutolo ye mukulu ku baana Kenzo balina. Yali waka. Sokoleke ate teyaze mbuzi Lema yali ludda. Yali waka. Nedda Lema yali ludda. Yali waka. Gwe sokoddemu ekibuuzo Lema yali ludda. Yali waka. Yali waka si bwe kyali. Teyavaawo. Ewaka teyavaawo nga mwina muno omwana. Teyavaawo. Yavaawo. Kati tolaba kati nona ajja kuvaawo. Bye musabidde. Agezaave ku bwa minisita olabe. Si bye musabye nze nimumugamba mazima. Agezaave ku bwa minisita gw'olabe oba naasigalawo. Agenda kuvaawo. Ate aba akyamwagaza. Tobate kyalina kyamwagaza kubanga wali utuddeko akasende mukalidde. Kenzo nze nakwagadde gwe musiru gwera singa mbadde manyi wooli singa akuwaayo ne ku ssente. Singa abayimbi bonna bakola. Singa muwaayo essatu n'agenda n'ali ekikomando. Singa bakola nga Munnamasaka. Munnamasaka ani? Kenzo? Munnakyotera. Masaka ne kyotera byawuka. Kituufu. Byonna kye kimu era oluguudo lwe. Oluguudo okubeera lwe lumu ati oba omaze oyita mu Masaka kati eri oba olaga. Oluguudo era lwe lumu Masaka Road. Ate oba tomaze okugenda Masaka. Oba omaze oyita mu Masaka takyali Masaka Road aba afuta Mitukula Road. Abayimbi bandi baddewo bati. Ne bakola bati. Ne banjula abaana ba Binti. Abayimbi bangi bayanjula naye Kenzo ffe tumanye ekyamuleetedde ayinza n'okuba teyateddemu yadde n'ekikumi. Kati nga Nyamutolo omukulu gwonna yagweteereddemu ssente. Gwe bawasa ate n'ateekamu ne ssente. Towakana. Era omusaala Nyamutolo ndoza gwasoose ofuna mu baminisita bo wasazeewo ogukolemu omukolo naye olabye. Omusajja agenda mala akugobe woovira ku bwa minisita kati lwana nnyo. Fuuka nga mukamaawo. Oba oli ttiimu. Tufiireko bufiizi. Akanyeguma mugongo. Kanyaguma mugongo wanga mukamaawo. Najayina agatambula newaali. Oba oli ttiimu Lema. Siri ttiimu ndi ttiimu zonna ngwayo. Naye kati ndi mukubulya Nyamutolo mazima. Kati ate ne Lema ngenda mubuulira amazima. Lwaki omubulira amazima? Oli ali mufumbo butukuvu. Nedda. Ani ali mufumbo butukuvu? Sebunya. Eriya Sebunya. Ate yeje yasookera. Kyogamba Sebunya yasookera ku Lema. Ate Sebunya naawe Lema alaga omululu banna. Achaja buli kyako buli kyabo wagenda nga yokujjanja nga ki. Kwegamba enkwata gye kikwata kati Lema yakwana Amuza. Amuza kwana Lema. Musumba. Towakana. Musumba. Sagalo wakane. Musumba. Sogalo wakane. Bwabanga oli yali dokita nga akujjanja omukwano mwaguja kati buli Amuza yakwata nko bwati Lema nga amujjanja. Lema kigachi. Baba sawo tebalina laavu. Abachi. Tebabere na laavu. Ate kitegeza baba ina laavu ngani gundi ani Amuza baba ina laavu. Kubanisa bajje kubalwadde bajjanja bagoba nyotya ntisibo naye abayita mbuli kiraya ndi bwe yali ajjanja yamuyisaamu egga. Era Amuza bamita kyoto tekiboola nku. Kyoto tekiboola nku ye Amuza. Buli kyoteekamu. Buli kyoteeka buli ate ekyoto ne booleeta jirikiti. N'oli ku malyaka. Tekigamba ndi nedda jirikiti erifumba. Kadi ye Amuza. Tugenda maliriza Musumba. Kyoto tekiboola nku. Tugenda maliriza. Kumaliriza ati. Story ya leero. Tetunaggwa. Tugimaze. Tetunaba kubavaako. Tugimaze. Tetunaba kubavaako. Kenzo simanyi na kumanya. Kenzo like wasoma naye ng'otwebulizaako. Walina nakuba munnabyabufuzi. Era tetumanyi oba omwaka ogujja weesimbawo. Tetumanyi. Already president. Owaki? Kiki omwetaaze? President what? Federation bye biki? Nyine by'abayimbi bitalina makulu. Bukyanga bibeera byakayamba abayimbi bame. Bayimbi bame. Oli Kenzo naye alirako ssente ze kuva mu gavumenti. Gwe mugaso gwokka gwalina.